tukukulisa kabaka waffe kulika kumazaalibwa go. Olinga 13 ogwokuna Obuganda bujaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka Sseggwanga Frederick Ronald Kimera Mwenda Mutebi owookubiri nga gano gakulemberwa ebikujuko ebyenjawulo omuli emisinde egimanyiddwa nga Kabaka Birthday Run, okugaba omusaayi, okugema endwadde ez'enjawulo n'ebirala. Ku Lwokusatu lwa wiiki eno nga 13 Ssaabasajja lwaweza emyaka 67 wabula ekitali kya bulijjo emikolo gyongezeddwayo. Bino byogeddwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga. Bwenteka embaga omugole n'abeera nga taliiwo embaga sigyongezaayo. Amazaalibwa ga Kabaka nsonga nkulu nnyo. Tujja gakuza nga akomye obulungi ng'obudde butumala nga tutegese enteekateeka ono Andrew Katumba zaayagala okumanya tubabuulire bulungi tubikolebwe bulungi. Ekisinga bulijjo kwe kukuza bw'otuusa amazaalibwa ago tugambe ku Lwokutaano ng'enkeera lwa mukaaga si lwa kukola oyinza oganja gakuza Lwomukaaga. Ekibaawo ekyo sikiyitiisa nnyo naye nga tujja kubabuulira kiseera ekito nga twetegese bulungi. Mu ngeri y'emu emisinde bulijjo egikulembera amazaalibwa mu mbeera eya bulijjo gyali badde giddukiddwa eggulo ku Sande ng'ennaku z'omwezi 10 naye nagyo giyimiriziddwa okutuusa ng'Omutanda akomyewo okuva ebweru w'eggwanga. Tudduka Sande ekulembera amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka naye tekyasobose. Okusooka emijoozi gyakatuuka byatuuse naye gyakatuuka era wenjogerera emijoozi mwe tunaddukira girina ab'omusolo bannamukago waba Airtel bali mu kulondoola byakugisasulira kugifulumya kyekisooka. Ekyokubiri Omutanda taliiwo. Wetubuuzizza Kamalabyonna ekiviiriddeko emikolo okwongezebwayo oba nga kituufu nga bwe byogerwa nti Maasomoogi mulwadde ng'ali mu ddwaliro. Ow'omu mbuga yanukudde bw'ati. Si mulwadde, alina emirimu gy'akola naye tekimugaana kwekebejjebwa bw'aba ali eyo. Kiringa bw'ojja mu Bulange wano nga waliwo olusiisira lw'ebyobulamu Mwami Andrew Katumba noga nti kabankebereyo ku Mukenenya tomanya naye ng'ekyakuleese si kukebera Mukenenya. Ebyo nga biri bityo Katikkiro asabye gavumenti okuva nga yeetangaze ku bulwadde bw'abantu naddala abakulu mu ggwanga okumalawo okubuusabuusa mu bantu na buli omu okwogera kyasanze. Weewaawo waliwo okukuuma ebikwata ku bulamu bw'omuntu naye abantu mubabuulira nti omuntu mulwadde. Ate bana kati edda abantu baatyanga okwasanguza nti balwadde Mukenenya naye nze sikyakirabamu nnyo kiri awo. Bw'obuulira abantu olina Mukenenya kyekibaawo n'agaana okuwona n'obulwadde ng'obusobola okwogerwa kubanga bulwadde ng'ekintu ekirala kyonna. Amazaalibwa ga Kabaka n'emisinde byonna byakulangirirwa lwe binaabeerawo ng'Omutanda akomyewo mu ggwanga. Kikakasiddwa nti amazaalibwa ga Kabaka gabeerayo buli nga 13 omwezi ogwokuna ag'omwaka guno tegagenda kubeerayo ku lunaku olwo olw'okubanga Ssaabasajja Kabaka ali bweru wa ggwanga. Nze Andrew Sebbira wano ku mbuga enkulu ey'Obwakabaka Bulange Mmengo.